boy. Hey, what's up? I'm the one and only your girl, Lydia Jasmine Elje. Ngamba saba. Banange subscribing ku SMX Media. Yes, catch all your latest gossip. Abayimbi abakabi. Buli kimu mubeereko mwekumireko. Happy New Year. Mbagala nnyo. Oluvannyuma lwa konsati ya David Lutalo gye yali ategese okubeerawo ennaku z'omwezi nga 26 olunaku lwabadde lwaggulu okusazibwamu, bantu bangi baayogedde omugambo ogutokomoka, buli omu ng'ateekawo ki kyasuubira kyalina okubeera ng'ayogera. Abalala abasinga obungi baagambye mbu okuyawalampa Robert Kyagulanyi Ssentamu kye kyamuleetedde n'ebisiraani okubeera nga konsati ye esazibwamu, naye ate ng'amazima ag'enkomeredde aga konsati ye lwaki yasaziddwamu tugafunye okuviira ddala mu management ya David Lutalo. Batutegeeza nti omusango gwonna ogw'okusazibwamu kwa konsati eno si nti because babadde batidde mbu abantu tebagenda kujja, nedda tebo babadde bazitunze almost nga ziweddewo, si nti babadde batidde biki oba David Lutalo yamaze n'agamba balance tebampa banange, nedda sigenda yimba, nedda byonna bikwasaganya kuyimba kutegeka buli kimu n'abantu okujja byo byabadde in set, era nga abantu bali willing okujja okubeera nga basupportinga David Lutalo. However, management ya Serena Hotel, David Lutalo ne management ye gwe bali mu kubeera nga babuleminga olw'ensonga wabaddewo abagenyi abannaamu ne Gist 77 abo babadde basulanga mu hotel ezinganga zi Sheraton, Serena naddala hotel ezebbeeyi oba ennungi, ate nga baneeno bali bategese konsati yaabwe nga yakubeerawo ku Serena Victoria Hall. So okusinziira ku mutegesi, abagenyi baneeno nsuubira bavudde mu kifo oba bavudde mu ggwanga oba officially meeting zaabwe zakomekerezeddwa oba lunaku lwabadde lwakubiri nsuubira lwe bakomekerezeddwa lwakubiri Mande weewatyo mweno wiiki, kyokka ate omutegesi ne bamugaana okubeera ng'ayingiza ebyuma, ate ye ng'ebyuma yalina okubeera ng'abitegekera sound okubeera ng'amuwayalingirayo almost week number. So zagenza okutuuka ku nnaku ze bamugamba okubeera ng'ayingirizaamu sound nga byagenda okubeera ng'ategeka tebigenda kubeera nga bikola sense, era bw'atu naye bw'atu n'agamba omanyi nze sijja sobola tegeka sound olw'ensonga ennaku ze bampadde 2-3 ziba ntono nzotegekeramu sound, so nze nkitadde. Webatyo management ya Serena Hotel nebeera nga eri to blame olw'ensonga ya David Lutalo kubeera nga konsati ye evaayo. Byonna bye bino Kulaman okuva mu management ya David Lutalo okuva edda nga managinga David Lutalo y'omu ku ba manager wa David Lutalo oba bakwasaganya David Lutalo nga nnyonnyola ensonga zonna nga bwe zaabadde na lwaki bajjeeyo konsati na lwaki ate bagitaddeyo ng'ennaku z'omwezi 8 November ng'omwaka gugwako. Nkugambye naye ebyo byonna nga sinabeera nga mbikuwa nkojjokeza nti ennaku z'omwezi nga 14 tugenda beera leero Kingdom Kampala mwana mulenzi Victor Rose agenda kubeera nga alinayo konsati gye bayise Love Legend, kyokka ate nga nenga lumu March tugenda beera mu konsati ya mwana muwala amanyikiddwa nga Lydia Jasmine gye bayise First Born. Byonna bye bino.
ngali kampuni gundi nga tolanga nayo nangamba ngenda kiraba nakutola nabona kati nga bamu bensobola kukibaawo bakubira n'essimu ngamba gundi mwakutudde n'omwami wakane tugenda mu maaso n'esho ebyuma byazishennene babiweyalingira almost weeki namba kyobona batukola ne kye bayita sound check technician atugamba nti maze ne tujja tuwulire ekyekye ankubira last week nga ku Friday angamba kola maani nga tebanamba clearance eyingiza byuma mu Serena nga bamusasula deposit meaning kyekye bukkiriza nti nakutudde n'omwami ono tuba tuteeseza nti oba miliyoni 40 ntudde kabiri mu 5 bekumira oba biki kuba mulina enzikiriziganya yammwe kuba siffe twali abategesi b'ekimu akubira nga olwedde ali ku Serena oba atakkiriza otuka okugenda ku Serena Michael tubanga tulanga ekyo sikimanyi ate lwaki jeje yali yeetaga clearance ngolwedde ebintu kimu kyali anti ne cricket over zikikola n'africana zikikola nti ne bw'oba wakutulanga wasasula olina okujja ne bakugamba ebyomu biteekayo ku lunaku bweruti era obijjayo ku lunaku bweruti kaakati Uganda ebadde erina abagenyi ba mirundi ng'ebiri ng'ensi ebaddemu ebayita bannaamu simanyi nnaamu eryawo era mbadde mwaze ebbanga nga mbibuuzanga ne papa emisa kinamugamba naamu biggwayo bitya simanyi muvumenti b'ekinnaani biki sibimanyi nze kati ate nga waliwo simanyi ne 77 biki sibimanyi era sitiiru nze sibimanyi ogitegeera engeri munyonyo munnange bibadde mu ggwanga yonna kyova olaba tubadde nga tusanga enguudo ezimu nga nsibe tusanga abasirikale bangi ku luguudo ebityo zibadde mu Kampala ate zibadde zituula gye zituula naye Serena mu kuwoterera okuba yesinga okuba eyakabe mu Uganda okusoza abagenyi automatically badde erina abagenyi bannaamu beesoza kati abannaamu be babakasa okugyayo kyoyamu oba kyekwaso omwekwaso kubanga naamu yawedde abasinga bagenzi okulusula siffe tutegeerera Serena tutegeerera David Lutalo twetegeerera mande yatuuka nga Michael events tebannamukkiriza kuyingiza byuma mu Serena mande n'ensiba Michael n'abaddira olwokubiri nga kyekkyamugamba Michael kyekyandisa ebyuma ku motoka amubuuza yinzikye nga Serena emugamba olina abagenyi bagende kyekye n'agamba bannange mwagala kunkola ki eno sawudi ya indo ino kiwa obudde kyange ebireete nze kennyini nenkwata Michael events netugenda ku Serena olwokusatu netugamba Serena emmotoka yaffe eri ku mulyango ey'ebyuma twagala kuyingiza yendese bugamba otyo etulisewo mbadde nkubuuzaawo ku bintu bya Lutalo ne baŋŋambe gwe badde alina okubeera ng'okola tewafuna clearance kuteekayo byuma oba waalina buzibu bulala nafuna clearance mwalimu abagenyi mu gundi munda mu Victoria mwalimu abagenyi badde manyi nti baali tebannakumalayo ssente nedda tugamba bannange mukyalimu abagenyi abasulamu security tekkiriza maneja n'atugamba kino kibuuka management ya Serena kati kya security egamba eyinza kukkiriza wali bagenyi tuyiwewo abantu abatikize security eba tekyalinneko nga bwetojagala sula bw'oba gweffe wayozaako ki mukama wange Serena yo kennyini neetunaku z'omwezi nga 8 Novemba era omutegesi n'akaayana n'agamba nga 8 Novemba nga wabawala bannange nze kennyini ne mbagamba tulina ssente z'abantu ze twakwata Serena netugamba neeti yammwe yaguddemu obuzibuzibu n'enzoganamu erimu abagenyi twali tumanyi bajja kuba bagenzi erimu abagenyi tetugenda kugyawo mikolo mirala egiba mu Serena Serena yeebaamu n'embaga omugenda kuteekamu bajeti kati mutwaleyo wamwayo Museveni ne wasali musale okulusula nga bwe twakikola ddi twagenda ogenda mu covid z'okumpulirizeemu Lutalo yali yakava mu konsati gye bayita tugende ompuliriza ffe twali tusinga extras ennyingi otebaasasula teri yatusasula ffe twagala kukola kati sula kankubuulireko ate n'ekirala